abalungi be basinga obungi ababi. Abandaba Alex Mukulu ku Dream TV. Mwebale nnyo okulaba programu eno Impact FM. Namwe mwebale emirimu gyonna gye mukola. Nina obuvunaanyizibwa bungi nnyo okuba nti nandibadde neebaza n'abawuliriza ki Impact FM. Naye bane mu nsonyi bwe mbanze ndaba ng'omuntu otambula oluusi ndwawo okwebaza ate mboggolera nnyo yatatambula. So mwenna mwebale tugenda kuyingira okulonda 2026. Olwaleero tulina ebyogerwa mu bantu nga bigamba bwe biti. Naye ate kansooke okwegayirira abo abantu abali ku TikTok nti temutulwisanga nnyo nti ate like me, like what? No. Tugenderewo ku nsonga naye kagenderewo ku nsonga. Oba olaikinga oba tolaikinga birungi byombi gyendi. Kubanga tewali amanyi kkubo tu ligenda tutuusa mu ekyo kye tutamanyi kyokka nga kye twagala ate. Kakati waliwo ebigambo bino bye njagala mweseekesira ebitabudde abantu. Owulira abantu nga bagamba Samson Kiseka yasooka okkireeta nti omusawo omutendeke. Ndi musawo omuki omutendeke. Eŋŋamba eyo eŋŋombo eyo actually neŋŋamba kituufu naye eŋŋombo eyo Dr. Samson Kiseka yali Prime Minister forever one ye yakireeta naga nti ye musawo omutendeke. Kati ekigambo okutendeke kyatabudde abantu abamu kuba afuna kaadi n'abataafuna abamu batendeke. Tugende ku kigambo ekyokubiri. Okusomesebwa. Wasoma? Yes. Degree, masters, PhD. Ebyo byonna bikulaga nti wakola ki? Wasoma. Njagala kubiddamu oluvannyuma nga nzija ku buli kimu nga tuvudde kutendekebwa ne tudda kusomesebwa. Bwe tumala okusomesebwa waliwo ekirala ekigambo okuteekebwateekebwa. Kakati ekyo Katikkiro akikozesa nnyo. Katikkiro Peter Charles Mayiga. Nze Katikkiro oyo mwagala nnyo kubanga nze mbadde wano emirembe okuva mu nkaaga okuva ku mayanja nkangi okutuuka olwaleero. Yali mayanja nkangi, yes. Okuva ku Muteesa nga Katikkiro ye mayanja nkangi naliwo. Bakatikkiro bonna mbaddewo okuggyako abo abaaliwo nga before 60 saaliwo oba saabamanya. Kati okusomesebwa ne tugenda mu kutendekebwa kwe tubaddeko. Then okugunjulibwa. Waliwo okugunjulibwa. Tulina ebigambo ebyo byonna ekisembayo kwe kuyigirizibwa. Katugambe okutendekebwa kyeki? Oli mutendeke kyeki? Bw'otuga nti oli mutendeke watendekebwa kyeki? Obutendeke kyeki? Then ekintu ekirala kyeki? Okusomesebwa. Yes, ekyo kyangu okuprovinga. Very simple. Nina certificate ya senior 4 ya HSC, nina degree, nina masters, nina PhD. Ekyo kyangu okuprove. Abo bangi era tubalabye. Okugunjulibwa kyeki? Education yaffe tugunjula. I don't know. Naye abantu bendiko kakati omutendeke eyasomesebwa obusomesebwa ateekeddwa ate kati agunjulibwa nesibe kwanika kakati. Betugenda okulonda abamu batendeke
era beewaana olw'okuba batendeke. Abalala betugenda okulonda basomesebwa busomesebwa. Waliwo okutendeka. Naye olwabawo okusomesa obusomesa. Tiwaayi. Ekintu kino bakikwata bwe bati bw'okwata gaalubindi eno. N'ojjamu bw'oti, ogizzaamu bw'oti. Olwi naakikusomesa bulungi n'okiyiga. Simanyi ekyo oba kikwatagana n'okutendekebwa. Kaakati. Ebigambo bino nange bindabula 2-5 naye kubanga mbijja mu Luzungu nsobola obizza mu Luganda buli muntu asobola okutegeera kyenjagala okugamba. Naye ndowooza ate gye nkoma okubijjamu n'okubizza mu Luganda ate abantu gye bakoma obutategeera. Naye nedda katogeseeko okutegeera. Twagala kulonda mutendeke eyasomesebwa obusomesebwa eyateekebwa eyagunjulibwa eyayigirizibwa. Njagala kwesiba ku bigambo ebyo. Okuteekebwa n'okugunjulibwa. Ekyo kye kitutawaanya mu bafuzi baffe. Basomese, batendeke, bayigiriziddwa. Naye obugunjufu n'okuteekebwa tebakirina. Ani yateekateeka abafuzi bano okubeera abafuzi? Katonda, bakitaabwe, bannyaabwe, bika byabwe, mawanga gaabwe. Ani yateekateeka abantu abo? Omuteeketeeki wano mu Buganda nga tukulira mu bisaakaate, abantu ab'amagezi, ab'empisa ennungi, education tennajja, n'ateekebwateekebwa okufuuka okuba nti kiki mufuzi. Naye nga bamaze omumulaba nti wampisa, owa genda mu kisaakaate ekyagundi, ow'eggombolola gundi, ow'essaza gundi. Omuteeketeeke n'ateekebwateekebwa nga bamanyi olw'empisa ze ennungi n'okwagala okukola oba ebintu ebirala byonna ebifaanana bwe biti. Ajja kuba mufuzi, ajja kuba mukulembeze. Therefore ne bamuteekateeka nga buli gye bamusindika bw'ava mu ssaza gundi oba mu kisaakaate ekyagundi watuukira mu Lubiri ng'amaze okufuna empisa zonna ez'obukulembeze okuva ku mwami w'ekyalo eri wansi, omutongole, ow'essaza, ow'eggombolola, biki n'alyoka ayingira ateekeddwa. Kati ani ateekateeka bano? Tewali. Oli ava Masaka, muntu talina mukopi, talina kintu, naye asomeseddwa ensoma oba ebyokusoma ebitalina byaffe. Asomeseddwa ebintu ebifu, si bifu nnyo naye tebitukwatako anymore. Tudda tulonde abasomeseddwa nga si bateeketeeke. Kansire ku kyokubiri ekyokugunjulibwa. Mugunjuli, omuntu mugunjufu. Omugunjufu kyeki. Waliwo ebintu bibiri. Omuntu n'obuntu. Omuntu human being, obuntu humane oba human. Yes, humane. H-U-M-A-N-E. Tulonde omuntu atali mugunjufu. Lwaki? Obugunjufu n'obuyigirize n'obutendekebwa n'okusomesebwa birala n'okuteekebwateekebwa. N'olwekyo nze neesiba ku bintu bibiri. Tulonde abantu be tulowooza nti babateeseteese okukola ky'okufuga, okusinziira amaka gye bava, ebika mwe bava, ebyalo mwe bava, gye babeera. Mulonde omuntu omugunjufu. Omugunjufu kyeki? Tokola mpisa mize mibi. Tovuma bantu bigambo bibi. Twalina omuvubuka mu kulwana nga yaga nti nze nja kutoba. Oyo nze siyinza kulwana naye. Ekigambo kyakozesezza ekyo ekyokutoba kirabika muntu si mulamu. Kuba nga mu kulwana mubaamu empisa. Obugunjufu, okutendekebwa tekituyamba. Baakutendeka, bayinza okuba nga baakutendeka
ng'embwa bw'ogitendeka sidda neetuula sitanda neeyimirira ntendeke embwa ntendeke naye si kye tunoonya ekyo okusomesebwa obusomesebwa nti 2+2 is 4 n'okiyiga mu mutwe gwo n'okikwata ne bamala ne bakikubuuzaamu ekibuuzo naawe n'okibaddamu nga bwe wakibaddama oli kiki busomesebwa wasoma busomi nga bw'onoosoma novu ya D.H.L. Lawrence bwe tuba tutunuulira abalonzi olw'okuba abangi kuffe abangi abalonzi si batendeke si baasomesebwa si bateeketeeke si bagunjufu si baayigirizibwa be balonzi oyogera bino ye agenda okutuulira oli nti ani nti member of parliament alinaki akoze eki nti tolaba baasize akati abalonzi baffe mbasaba mu basajja abo bonna abeesimbyewo mutunuule nnyo ani mutendeke ani musomese ani mugunjule ani yayigirizibwa buyigirizibwa bonna nno balabika bayigira ku mirimu abantu baffe tebaba batendeke okuggyako oluli edda ebyo by'okuteekateeka abakulembeze byakoma 66 nga bakabaka ab'ennono ennono bazijje mu ggwanga nga ntuuka ku nnono 66 ejjawo ekyokuteekateeka abakulembeze abamu tetukimanyi mu abagenda okulonda olwaleero mutunuulira abasajja nze mbagayo bayigira ku mulimu Kyagulanyi temumune ennyamba otajja kusobola ajja kuyigira ku mulimu Museveni yayigira ku mulimu Obote yayigira ku mulimu Amin ate nno ye yali mutendeke Amin nga wamagye mutendeke naye naye yayigira ku mulimu okukulembera eggwanga mu myaka gye gyamalako emitono mu bafuzi baffe bonna be tubadde nabo tewabaddewo muteeketeeke bonna babadde bakigwira kagwira kiwunoomu oba whatever tewabadde mufuzi mutende nga bw'olaba Prince Charles King Charles olwaleero bwe yatendekebwa maama we ate nga kati waliyo Prince Harry agoberera kitaawe bwate kakati waawo tutuukira ntugamba nti oba Prince Charles alina omwana Harry waamugoberera lwaki owaffe omwana we tamugoberera akolidde mu State House mutendeke I don't know mugunjule I don't know yasomesebwa I know because twawulira nti yasoma n'ebintu abiri n'empapula azirina naye nga ffe tunoonya omuntu omugunjufu atajja kuvuma bantu ti we nani bebe abaana bali ku TikTok nemwogera ebigambo ebibi bannange kakati awo ebigambo ebyo ebibi bye bigenda tuyisa mu lutalo sigaana naye omuntu kati nga oli kinkugambye okutoba n'okulwana weebiri oli ayinza okuga nti nja kukuba omulala n'agamba nti nja kutoba ono ayogedde nti nja kutoba ekigambo kye kizito nnyo mu kulwana era omutya ono agende nti nja kukuba n'abazadde bafatuga nti nja kukuba it is a friendly instruction oba instructional statement nja kukuba lekera awo ekyo kyokola ki naye bw'oga nti nja kutoba intention eba ndala eba beyond even oli kyakoze eki kyakusobezaako oyagala mukuba oba mumega ate omulume
nedda n'olw'ekyo omuntu omugunjufu tavuma bantu. Nze abantu abamu baga nti nvuma bantu, nedda nze sivuma muntu, nze njerega bantu, nkujerega bujerezi. Lwaki? Kikkirizibwa ekyo mu literature ewaffe, okujerega kikkirizibwa. Ate nakibanyonyola ne mbaga nti kwe kujja ng'oleega ebyo ebivudde mu tune ye artist. Bw'olaba nga abantu bawaba ng'oga nti oyimba oluyimba nti abaayi mudde ne mu kanisa ennyimba ezo gye ziri. Mujje mukomeewo, olwo lwali lwa Pastor Bugembe, mukomeewo eka. Bw'olaba abantu nga bavudde mu tune nga gita bw'eneva mu tune olina ogirenga oba engoma ye artist. Bw'olaba nga abantu bavudde ku mulamwa yimba obakole ki? Obakomyewo. Naye tosobola ate kuvuma oba kuwemula kuba tekijja kuyamba. Naye kiki ekikireeta ekyo? Abantu kubulwa bigambo oba vocabulary oba ebigambo ebingi balina okukozesa. Nti mu kifo ky'okugamba nti olimu birimu ebigambo bizibu. Okuvuma ekigambo nti nyoko. Waliwo n'ekigambo ffe tetwakula nga tumanyi nti omuntu ayinza n'okugera ekigambo nga nti nyoko, nti olina nyoko. Ffe tukimanyi nti ekyo ekigambo ekyo kyakuvuma. Mukinoonyerezeeko abatusinga mwandikisangamu ne mu Luswayiri nyoka, musota, nyoko. Nedda twamuyitanga maama oba mukyala. Naye ngoga nti maama wange, olingaga nti maamawo, naye nga tayinza nti nyoko, aba akuvuma. Omugunjufu tayinza kwogera bigambo ebyo. Sijja kutya wano kyoke. Naye President Museveni yakola bubi okwogeza position ye nga president. Abaganda bagamba nedda omukulembeze ekyo takikola. Akisirikira nga ye bwe yagamba mutabani we nti ekibi ekimuliko mutabani we atwitinga byonna ebimu yandibisirikidde. Ebintu bye byonna tobyogera kyogera, ebintu bye byonna tobikola ki? Tobijjayo, bw'oli yabijjayo byonna. Kati n'ekyo naye kennyini yandikisirikidde. Kati teebereza nange bayinza kati singa nkigamba nti Museveni bw'ati bw'ayogera bantwala, naye bweba obugunjufu. Museveni mugunjufu. Lwaki? Abadde exposed nnyo mu nsi zonna. At least kati yandibadde ekyo akituyambamu. Abaana bano abavuma ebigambo ebiwemula ku TikTok, Mwami Tembo, tubakole tutya? Oluusi beboogera biba bituufu naye ebigambo bibakozesa. Nga tumaliriza, oyo munsonyiwe musawo wange abadde ankubira essimu nti walidde ku mmere. Amanyi abasawo bo bakugamba lya kino tolya kiri, anti kale mbadde ku bugunjufu naki n'okuteekebwateekebwa. Abafuzi baffe tebateekebwateekebwa. Kyagulanyi si muteeketeeke, Museveni teyali muteeketeeke, Obote teyali, Amin teyali muteeketeeke as far as ebyobufuzi bwe biri. Binayisa yali yasoma law, yali mutendeke nno. Ate neyo abo balina engeri zaabwe babinayisa family teva kumpi mu bigambo ebimpimpi. Obugunjufu bwaliyo. Bakitaawo omusajja oyo Binayisa ndowooza ali mukristaayo nnyo, oba yali reverand kirabika,
abaana be n'abatendeka lule emirembe egyo ssebo omusiraamu okusoma yali mutendeke bulungi empisa lule yalina empisa agatta empisa ez'enzikiriza n'agatta empisa ez'eggwanga lye n'agatta empisa ez'okusomesebwa byonna ng'abikola ki naye abo tebabaagala era kyova olaba myezi 8 binaayisa lule oba 2 genda twagala oli twagala Barabasi ayigireko lemu tiabayi tubawedde nti mfe mutuwe Barabasi nti omusajja omusaayi gwe tegubaliwa ku nsi ffe twagala ba Barabasi be bategeera bitukola ki byetutegeere abatali batendeka abatali bagunjufu kuvumaŋŋana how ovuma otyo omuntu nti tategi uba kiki yamusalako ebyo abayi n'olw'ensonga eyo tunoonye abantu abateekeddwa obulungi either through their education oba institutions oba through their experience yaabwe ebatendesa etya kubanga waliwo abantu abatendekebwa experience nga tebaafuna mukisa kusoma kuyigirizibwa ng'ekirina omuteekateeka oba omutegeka oba omugunjula yembeera mwayita abo abantu abo emirundi egisinga betuyita self made people abamu bawangula naye ffe tulonde obugunjufu kyekisembayo ffenna kye tulwanirira mu nsi bajja kugamba twagala ki democracy bwe tumala democracy kyekiddako twagala economy ng'eri waggulu oba tufune middle class bwe tumala okifuna tudda ku ki kiringa omusajja oli yasanga omuddugavu nga yeebase omuddugavu n'amugamba omuzungu agamba omuddugavu azukuke koli nti nzikuka ngende enkole ntigenda naawe zuka okola emirimu bwe mmala ogikola ozimbe ogende bwe bimala otambule ogende olaba abantu bwe mmala obeere exposed ogende eno ogende mu bantu ofune emikwano bwe mmala owumule ko omuddugavu nti kyendiko ntuumudde onjagaza akantu kalabika nga kesiru naye nga kiiko owulidde abantu abamu mubaleke naye nga tunoonye obugunjufu kubanga kyekisembayo byonna ng'obifunye ekisembayo kwambala bulungi kweyisa bulungi kwogera bulungi mu bantu kuzimba nnyumba nungi kwegamba obugunjufu kyekisembayo kyetwagala ffenna iso si bugagga obugagga oyinza obufuna naye nga tulina magezi mukama waffe yeebazibwe nnyo